wano ndi musimu nnyo nti nkyayiddeko omunene w'eggwanga Headboy wali wonna. Okay. Kale abatuuliza n'abatulaba nako olwaleero tusazeewo tujja tukyalireko omukulu omunene w'eggwanga Headboy atweka interview ke katono naye nga bali ku mukutu gwa Headboy tusaba mu following ku JDS Media era mu nsonga y'emu tusigale nga tutambuza ka account yakubambi atanakamanya ka following tulabe tukakuza kakyali katono naye tukakuze. Kale mukulu Headboy mu nsonga eyasinze okukyalirako tukuwulidde ng'oyogera ku nsonga z'emmotoka ziri zitya nti abawagizi bo abakusanga ku kabodaboda ne bakwemulisizaamu mbusimanya Headboy twakulaye lwaki bakasitoma abo baba abawagizi bo balinako obuzibu ki okulamusaako? Bakirandira nga abalungi tukola live zino everyday sometimes naye omuntu ajja ku live yo mu kifo ky'okubuuzaako n'agamba nakulabye ng'olinnya boda somewhere ebintu ng'ebyo abati yakulabye yaba yandabye oli mutuufu naye temudda nga muŋŋamba mbu mwansanze naatera okugula emmotoka omutaamu eno tusubireyo emmotoka taamu thiri ate enkambwe erimu bupate erimu abagenda mpulidde ng'ogamba abantu ababuukinge nga bukyali ababookinga mu booking very fast ensonga gye nyinza obbawa booking is a very fast eriemu nti booking ziyitiridde muyinza okwagala okujja okumpa omulimu nga guli ku lunaku lwe lumu ne sobola kimaking ate pate z'amasomero zibeerayo mu budde bwa ssaawa 8 7 ssaawa eziddako abaana baba bata. Headboy ino wewe gwokola gwona platform tiktoking obulamu bwo bwonna butadde ku tiktok bwekera ku maca gavumenti n'ekiteekako omusobola n'ekibaani TikTok naye siriko nti nkola mirimu nange mbeerako ku havinga fani ng'abalala. Nakufunyako tolina bugigizi bw'ofunyako? Bugigizi buyitako naye ng'era emirimu gye nkola tegyekuusa ku TikTok kuba simbanga ku TikTok nawe nalindaze naye kyoba ombuuza nti tombuuza ku TikTok kuba ndi muyimbi okuyimba tujjawo naye just ffe okuyimbako kwonna tukusinze kulabira ku TikTok ku mainstreams toliyo oliyo nga bakuba nnyimba zo naye ku TikTok kwe tukusoose okukulabira n'ennyimba ogera ku mainstream ensonga lwaki twagadde nnyo okubuuza ku TikTok ekituufu TikTok ereeta ku ssente sometimes naye tebeeraawo nti nga gwe wookera ku makyano gange ngenze kukola ndi sure nkomawo ne ssente nti yo ereeta by chance olunaku lusoboziba n'olulala ne wiiki neziwera 3 nga toggyeko wadde 10 wabula nga gwoteeka mu data ate awo nyine mbuuza nti tolinayo gwe bizinesi ndala gy'osobola kugamba nti ngirinayo ngenda gikola? sirina bizinesi ndala mpozi nali DJ naye ebiseera byayita kati obulamu bwakyukamu esikyabikola mbeerawo nga ntudde TikTok abagambe tegenda vaawo ekyaliwo mpozi nti bagenda giteekako emisolo bagenda giteekako restrictions nga buli agikozesa you must pay something era tusasula tate data wabwereere osobola gikozesa nga tolina data era oba obasasula ssebo kati simanyi kusasula kikoba kale bisobola okujja neera buli kijja mu bulamu kibaako n'ensonga lwaki kiba kizze mukama wange. Full figure tumulabye mu nsonga nyingi nnyo ng'alumba nnyo ba tiktokers abavubuka abasinga obungi abavubuka abalumba nnyo ne baba n'abayisa bubi nnyo n'abasiba enkya n'eggulo gwe full figure neeyisaye ku ba tiktok abaziba nno ojogerako ki? Saamusiima siri mu kukyogera mu bubi mbu kiki kulumba muntu naye nze ebikolwa bye kubanga bagamba presidential advisor n'enkikkiriza naye omukyalo oyo singa bakuwa ku butambi bwe nga onogamba nti kankebere ku musajja ono Headboy biki byakola full figure mu waka gwe bakuleetera tosobola buuka video 2 oba 3 nga tosanze ng'awemula mufunze tosobola kulaba videos era 5 ng'olina bazadde baawo tosobola nga za full figure oba oliawo ne waba ali ku mulamwa n'avaako n'awemula kati ebintu ng'ebyo ate yasiba abaana kale wadda oluusi alina baasiba olw'ensonga kati waliwo abo bakakono babeera okwo nabo ne bawemula bubi nnyo nnyo kati abo abantu ng'abo wabatwala n'abasiba nze mba sina buzibu kontenti we waabwe nno munaye asinza obbazimbira za akawunti naye ate nga tole bangi abatakulabira kuwemula kati nga ggwe nga akawunti ogikuba neewanikayo neewanika ne vidiyo nezitambula kati bo balaba nti awo basinga okufunira following nsonga lwaki balemera mu tulobe ekyo naye waliwo ekintu kyolaba kyo
Ayi walo okuzimba erinnya kuno kulimu emiteeko. Osoddi zimba mbulungi, osoddi zimba mbubi ngose muntu ngoina gobbye ngoina kyokoze ekitali kirungi. Naye mu butuufu bw'ensonga erinnya oddizimbanga bbiri tukanga liku affectinga. Kati ababawemula waliwo emirimu gye batasobola kufuna n'ebifo bye batasobola tutuukamu. Vetro. Ky'okumutimpula wakiwagidde. Abisawo kayise ky'okumutimpula wakiwagidde. Naye kati abasajja bagenedde obuzibu ku apel. Obeera akanga ebitu byaffe biri ku mutima mwagala bijjayo ku byange. Watuyisawo kagambo. Wale tujja kugamba kuba bamukoze ki? Bamutimpudde. That's the right word to use. Yeah. Yes. Kati nakiwagidde as in how? As in omanyi twabeeranga bato. Bagamba oli bwe yabeeranga okusumbwa ne bava ne bamubaluga balyose. Gwe kigambo balyose ku side ya full figure gye kiri kitya? Nze kisookera ddala full figure tannumbangako nange simulumbangako naye byenzize ndabala akola bw'abanga alina muntu gwe yalumbye n'abako ekyo abasajja okuba nti be bamukubye kikyamu naye ekyokuba nti bamukubyemu tekina buzibu era mulamu bamukubyemu bw'oba n'empisa embi olina bamukubye bamugunjudde ekituufu kirimu full figure bamugunjudde kuba kigambibwa nti abadde azze akola ki avuma abantu abalumba mubiraba era naffe tubiraba ekituufu bamugunjudde ayinza obutaddamu kukola kye yakoze olw'ensonga nti oluusi atambula yekka security ye ntono kati alina ebintu by'alina okukola ki okwewala kati ky'omukubamu nze nkiwagira lwakuba abamukubye nalabye basajja naye wabayo abakyala abasobola sibalinaako buzibu. Kale ntimu full figure kasita mbiwulidde kati Headboy kasita tuwoze. Headboy, are you in any relationship? Bwe tukwatagana ne social media handles, bwe twogera ku social media, you become a celebrity and you a celebrity. Okay? Celebrities bano babonyabonyezebwa nnyo baana bawaana ddala nze mulina gye wange saidi yo kiri kitya. Abakyala ensonga y'abaana ab'obuwala bo basumbuwamu naye nina omukyala sijja bakwekirira nina omukyala. I have a girlfriend. Tuli ku live? Yes, I have a girlfriend. Kiyinza obutabasanyusa oba obbeewuunyisa content wange wa uniform munanga omwana omuto but emyaka gye nina I qualify to be with a girlfriend. Yeah. How do you maintain a girlfriend? Kubanga abo bavunanyizibwa bawetaddeko at that age of yours. Buvunanyizibwa ki? Ate nze mba muzaala. Omukazi abeera buvunanyizibwa okasoosalawo nti nedda nze omuwala naye aba alina okumpa ku ssente. Nsonga eyo gitegedde. Nze si nze mba nkuzaala. Bw'obeera singa mba nakuwasa awo obuvunanyizibwa bujja era si nnyo. Kuba naawe tolina lwokera ku makya nogaa nti kineeno. Kati wegambira nti girlfriend muyina tasobola kunkaluubiriza nze girlfriend gwe mbeera naye olina okuba nga nkusanze wooli mu bulamu oli mulamu sinze mbadde nkulabirira abadde akulabirira asigaye ng'akulabirira nze ndi boyfriend wo. Period. Yes. Songa eyo. This gentleman is called who? Flama. Soko gye mwana. Asigale nga bibye. Asigale nga kati oyina bazadde bo mama ne taata wo ne oba oyinako omu mama oba taata. And when I come to you, I become part of you. Your responsibility okundabirira. Kulabirira nganze omukyala. Flama sound. From Soko John. Sound. No, just screen is fine. Yeah, okay. Yeah. Great. No, it's fine. Great. Bene kubuuza. Tuli kuona kuli. Soko tubuli. Ogambye for you contented. No so kwitawo. Ya Rabbi. That's what. You know about you. I will still the frame. Look and see. I will still the frame. Wanji?
Sokoye. Agena kukubira. Yo. Ozi ogena mukubira ngo kisenge. Sa. Mulobate yo. Small. Ozi. Onteleza. Ati bade bampise wanene just bade nchina bintu wanu kato. Nakacho. So kubira omusajja nze kwendesa gatambula nnyo kiro ozo kitegera nnyo senyiga nnyo mulwadde. Kale. Ozi tumfanya. Ibazamba demo. Nzina tezukusumbwa gato. Teso genze mangu. Teso konsomba tujazigata bulungi. Kisha. 11. Is it fine? I'm recording. Is it recording? Yeah. Yeah. Okay. Ye tubadonda. Yes, ogambye nti yetabira badeni gyoli because omusanza ayimide ali anywa. Totegeeza nti nno ewange jangu kiro siba mbazadde ensonga yennyini gye tuliko. Ffe tuli bakoowu. Sokoleke naawe. Sokoleke. Kyotegeeza you don't own a girlfriend yenga ye ngasinze mu feed yabyesigaliza. Kati gwenze byange gwabintikudde abakazi nawe balina obuzibu. Olaba baletera abalenzi obuzibu. Abalenzi bano abamu babba si lwakwagala. Omulenzi n'omusanga ng'alina ebintu byagala otwala bamukute bamusibye lwa nsonga y'abaana abo babuwala kutumalako mirembe. Nkitegeera. Okisegeera wamma? Kati nze bwe mba nkwagala saagala tonfuukire buzibu kwetikka toli mugugu. Olina okweriisa olina okwenywesa ate bwe nkuyita ewange ojje ku transport weera bubonjaka. Kati nze nsiima busiimi n'enkuwa wabula era buba toyinaamu nojja oba waakusigalawo bbanga lyonna. Naye byadda. Oba ne nkuteeka ebweru n'oyiya bw'ofuluma nodda ewaka. Kati abantu kali girlfriend we byabekkiriza. Ate ababigaana lwaki? Abo abaana obalaba. Omusajja avaayo wano ku interview n'agamba tayagala girlfriend asaba transport nga gyewa ewuwe. Nga bwe nagaa nkuyise n'osaba transport. Kati ate bwe naafa ani agenda okuwa transport yande akuleeta mu kuziika kwange bw'oba gwe toba na transport buli kaseera. Oyinza njewulidde. Kantu kakulu. Waliwo akantu kakulu nnyo ate kaluma kubanga waliwo n'abamu atera okugamba nti as in are you not falling in that category ey'abalenzi abaagala abakazi abakozeemu kasente? Songa eyo nkulu. Banaye mulaba uniform ne bajja ku mulamwa akalenzi kato ndi musajja mukulu. Emyaka njina era abaana abo abakoze ku sente zaabwe tubeetaaga nnyo baleete ku sente. Sokole gala alina ku sente ajje. Abatamenya muntu akuteeka mu sente abatamenya. Nkategedde. Kasitaba nga mulamu bulungi talina buzibu. Abawala mukitegedde mukole omwavu wakufa. Tokyawa boyfriend wo lwakuba takuwa sente just funa omulimu okole mugenda kweyagala. Mufunze omuwala wa mpa sente mpa kino ndabira mu kino tomwagala. Ina okubanga ate nze ne kuba mutima ne mugana neetaagayo kino nankolako. Sokole ng'ate kati ye mufunze ajjeewo afuke mukyalawo the same time atakukoleko towasiddwa olowooza. Tebagambe nti bakuwasizza. Aba bampasizza. Zinayo gwe babawasizza. Kale kyokumpaayo tukireke. Yokumpaayo tukireke. Omwana ajja kutemera amala gambe n'ennikayoza. Nedda. Oba olina bw'onookyega najjukira yakituddemu ekintu. Kituufu. Naye nga naye ebigambo ebyo mu bitwale ng'ensonga abavubuka abakyakula abakyanoonya abakyala nsonga eyo nkulu. Towasa nga tonneetuuka omwana muleke nga girlfriend asobole okwerabirira bw'ona omuwasa agenda kufuuka buzibu bwo. Mu bulamu bwo kikintu kiwasooka okufunako gwe nga gwe n'ogamba nti oninze manyi nze bwe naisalayo yange nasooka okufuna namugulamu essimu nenjubilatinga and I still have that phone nyonkode yavaako dda
mu bulamu bwo gwe kiki wali ofunye mu bulamu bwo kiwasooka okufunira ddala ogamba kino ekintu nakifuna in my first hustle era nkyenyumirizaamu. Kujjukira obulungi yange teyali simu kubanga essimu zonna jange tavuga si. Kintu kye nasooka okufuna zaali ngoye. Nakwata ssente nafuna emitwalo 6. Nafuna emitwalo 6 ne ŋŋamba ntandise okubeera n'okufuna chance ez'abantu okuba nga banjagala. Ka ŋŋende mu kibuga nfuneyo engoye, nagenda ne ngula engoye za mitwalo 40 nga nakatandika ndiyanga bwenti nenzija n'ebiveera ewaka nga nkwataganye nagula engoye naye zamala ne zigenda nga ziggwawo mpola mpola. Entagalo yonna wali yasooka okufuna waligulamu ngoye? Nze nga nze siri mulenzi mbu ndi designer naye kye nali njagala kubeera nga ndabika bulungi at first. Nkutegeera. Nga ntuuka mu kifo nali nga ntambula nnyo mu bifo nga nze abantu banjagala bammanyi naye ng'ate bwe bantunuulira baggwamu amaanyi. Kane nga njamba kubeko encukwe ne batandika olowooza oba mpangisa engoye naye batandika omuntu wolabira nti olugoye talupangisa kwe kulumulaba mu kkono otwala ebbanga n'oddamu n'olumulaba mu kitegeeza lwalo lwe. Kati ekyo kye nali njagala abantu bajja ku maaso. What was your worst moment in life? N'ogamba eno moment ndifa sigyerabidde. Ngeri kuki? Ku bulamu bwo oba kugwe ng'omuntu, there is a moment mu bulamu bwaffe nga mu butuufu moment eyo lifa togyerabidde. The worst moment in your life. Kale Stella sharing a story eno naye kanjibawe. Worst moment nina nnyingi naye kambaweeko eno ebika ine gye musobola otegeera. Nayina nga ntandika TikTok akavidiyo kali nga katambudde.